Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Of course. Yali etuseemu aba. Aya, you're okay. Naye ng'amazima agakaawa. Tetudda mbogerako tubaleke. Bani baserebu. Baleke. See, but they're only famous. They are famous. They're only famous that they walk around and agamba gundi and you think you're a celeb. Choka tobala okuyitako nga n'olowooza oleserebu atambuze kabubi buli olowooza yensesigadde kungereza kumbe bakuli. It was a good Friday though, mama. Kumbe bakuli oli utya? Ne bulungi. Obulamu bulamu nnyo. Ebyana biri eyo. Ebyana biri eyo bigiriita. Bakiyita kugiriita. Byegiriisa. Byegiriisa. Byana byegiriisa. Nze ndi happy. Mukole abakazi mukole omuwala ne woba mulungi ng'oli mwava abasajja batandise obbabola. Nate mune ekyo oba kati sente zifuuse ekintu ekikulu ennyo mu mukyala nti it has to be part of you. Omukazi omwava alabika bubi. Omanyidde batugamba nga beera n'empisa omwetowaze naye kati Beera ne sente. Era oli wampisa era oli mwetowaze. Kola sente omukazi alina sente nga wampisa bw'alabika obulungi. Tunyuma. Nga alina sente nga bambi kyetowaze. Okwetowaze kyeki? Nga kikwetera n'akacayi ne kifukamira. Nga alina obudde ate nga alina onoonya sente. Kyayamukuwa ddi buli wiiki? Ulinda ofune eziwera. Oyina ezo naye tokyalowooza tokyalina. Mbuyina. Kati wange gwafumbayo tetulya. Kati lwaki owabya abala? Naye ofuna sente ate weetowaze. Nebeera mwe kubanga n'oba ne ssente tolina musajja oba toli mukazi. Mukazi ayi ate kati osanga ekikazi nga kirina emmotoka nnene n'omusajja alina emmotoka nnene. Ekikazi baminga kikomola kiga nti bawange nze ng'ola essaati ze. Nze ng'ola underwear bwe. Underwear of course ki understandable. Nze mbugolola. Underwear it's a must. Omukazi nga okimanyi waliyo omukazi ali nga mufumbo naye nga togolanga ku underwear ya bbaawo. Tebamanyi tebazigolola. Tebakimanyi tebazigolola. Kirabye n'obukigizi bagayisa. Tutandike show. Wama musibye mu lunaku lwakutaano. Tugolanga ku underwear ya bbaawo. Tuli mwezi mupya. Olina Bufumbo. Gyali ali happy. Owoza nkuyo obwenzi bw'abasajja lwaki taakwenda? Naye munaye waliwo ebintu ebimu nga tetwabimanya in the beginning tubiyize kati ntanda we yabagigolola ng'ogijja wali oyoza n'oteeka ku peegi omukulu n'ejjirawo n'ayambala. Do you know that even some ladies shave their men? Some ladies shave their men. I swear. Lugombaga Katonda. Tobifunangako babikola kati lwaki oseka abaana bakola ebintu so you make money era sigala ng'oli mwetowaze mu maaso g'omusajja bijja nnyuma naffe nga mulina byemutukoleddeyo ebiri unique nembanga ka perfume kenneekubyeko wakangulira anti ng'owulira nti ye yakaguze nogula akatono ayambala gamba kagato kano kyabanga yakangulira ate omugulira emmotoka omukyala n'ogulira omusajja emmotoka nga gundi yakikola tutandike show nange munnange omukyala akola atunda amasaati g'abaami akoze bizinesi emyaka 3 guno gwesatu n'ekitundu tubale 3 n'ekwota. Time etuuse omwami amugamba lekeraawo okukola omwami ajja n'aketta n'abeera mu mmotoka n'abakasitoma abaze. You know that moment of a customer care n'ayambala mu ssaati n'amugamba kyuka mwonyumye essaati ejja kukunyumira gitwale ssebo. Musajja yamugambye alekeraawo okukola. Omukazi agambye either aleke obufumbo kozi guli mulimu gwe agwagala mwajja ekyokulya. Naye ate abadde submissive eri omwami we. Kibaawo ate omanye ebintu ebimu tebina genda mu third party.
kubanga buli omu agenda kuwandowooza okusinziira ku ye kye yandikoze so oli omukazi kye twagala akole gwe omukazi njagala kubuuza tuulanga gwe totubuuza ku ggwe omulimo ne bbaawo owulira ki ekisinga ate abasajja kye bajoogera nga bw'amala omukuba n'amujjulira ekigambo ekikulu kye yasiibuza ky'okufugwa kw'abakazi kuba bwe kutyo era buli lw'okaluba ofuuka kyetere nanyumiza kajioni akamusumbuwa teebereza ennyumba gye yezimbira mbukamukubira ng'omwana w'olubala kati ekyo kitegeeza ki okujjako okulya sente nnyingi nnungi mu bakazi naye money without respect is nothing. When I'm a business person omusajja omanyi nze ntutte side yange nti mulimu emirimu egimu bambi nga bikemo negana ali mutulaba naye ateekawo comment ye because I know she's watching njagala otunuulire amaduuka omuli abakazi obuwala obutunda engoye otera obbulaba the way gye bweyisa naki ne busekera babba baffe kikuluma nnyo waliwo bana bakola massage nja bakolako sho mulekeraawo banyiga ne mbateekako amabeere gammwe bwe muti tubana naye bakola massage tukole sho that's beautiful njagala ombuulire omukazi oyo alaajana baawa amugamba ave mu saloon ave mu dduuka ave mu ngamboosa no akola massage adde waka omusajja alaba byokola abasajja abalala ate bino mu maduuka g'engoye nze nyingira amaduuka g'engoye oluusi naye zisinga ennaku zino zitera nnyo okugula ngoye naye ne bw'obuga nti njagadde akasaati olaba keya n'embeera omuwala gy'akulaga biki yambalamu obuulyawo oli mu katini weegezamu nga naye atuuse alaba client woba ayambadde abasajja ne bw'oba gw'ofuna ebbuba njagala okubuuza bw'oba gwe ng'omukazi atunda ngoye z'abawala obugoye obw'abawala nodda ku bbali wali across the road ogenda okulaba obuwala bujja akagezaamu akakwata ng'omusajja wange yatunda engoye akagezaamu ati bayingidde eri akagezeza akakubya ekifaananyi. It depends. One, trust is the key in the relationship. Yeah, but because laba lugonvu niwe tugamba nti avudde mu ngoye. I'll give an example. Agenze mu kusiika chips. Agenze mu kusiika emirimu egiri nti gy'abakyala okusinga. Bwe baba bamukwana omukazi era bajja mukwanirayo. Waliwo abasajja abamu nga kyalina okukola alina okubala sente z'obadde ofuna ku mulimu azikusasula engoye mbeera ewaka nga ndi ddaala anti azikusasudde azinsasudde omubiri gwange amaanyi gange akozeseza kikuzuukuka. It's not about money all the time. It's about being reasoning me a person. Omusajja akusasudde omwezi agamba emirimu gy'okola I'm not feeling comfortable. Abasajja gye bali balina ebbuba kati kolawo ebintu bibiri era ajja kigamba either genda oba tuule waka naye ng'onjagala nga option ya kugenda oba ngende ntuule waka. Kigambo okwagala kitegeeza ki? Kati olaba there's some men who are ready to lose any time. But you know, you're failing me as a person. That is one. I'm not facing the world to face the challenges. Yes. Katika lampe gwana ulira mwedembe. Yes. Yani ya mgama ati gwo gwana nteka munena banunda nkoko waka. If men are to come for me, they will come for me. Kati nkole guliwa ngoyeza abasajja nzivuddemu yamugambe yagaladde waka but honestly tetukola some of us olina okusalawo kimu ku bufumbo n'okukola abakyama gwali awo kubannange kyekiri kye nagambye nti omukazi oyo talina tubuuza gwe bw'oba olaba akalimo kaako ne bbaawo ono ani akusingira kalimo ke kakusingira oba bbaawo. You get me? Kubanga ndabye ebintu bingi ng'omukazi sente ozikola naye nga sente z'okola tezisobola kuyamba wadde 10% ewaka
nkuyinamu abaana basatu abaana bananze nzisasula ne transport oluusi agenda okukola nze mukuwa n'edduuka nze ndipangisa wana lipangisa ne capital go amu ne capital nze namukuwa ne mmuruka gy'otambuliramu oluusi amafuta nze ngagula kati nga it's of no use okuba ng'ozunga naye ate omanyi nti abasajja abamu some men bazanya kifiiriza eri abakyala abamu. He can fund you money n'otandika okukola n'alaba nti the more you go work you're getting exposed to everything. Obwongo bufuuse wise nnyo, you now reason beyond. N'atandika ogamba mukazi ono agenda kufuuka mugezi kamuzze ewaka. Nze naye nooneka nze kankubulire kya busiru okusibira omukazi mu kkomera kubanga toyagala amanyo babamu. Kintu kyangu nnyo. Why do you fear to lose? To lose what? Omukazi oba omusajja. Someone nze amasingira akigamba. Nkwagala bw'oba onjagala. Do you love me? Yes, I love you. I love you. Naye obujji lwange luggule bw'onaawulira ng'onkwetamba. But you won't stop her from working. It depends. It depends on what? No, nze kati nkikulaze ki? Yes. Kiri kyogamba nti simanyi atayagala. Abamu tebaagala bakazi kubasukkako era bawulira nga bagamba mukazi wange afunye emikwano n'omuwala gw'alina ategeera nnyo bagenda mudiverting obwongo. Mulimu abawala beolaba ng'agenda kwonoona mukazi. Si mwonoona, waliwo abawala nga kunga kumwonoona ne wabayo bali ng'agenda kungamba nti amuzibula bwongo ng'amusiibya mu bibala. Asobola okugamba kati osuubula amasaati teekamu fridge otunde ne soda. Ebyo bya bulijjo. Tebaagala bakazi baabwe babeere n'abantu bagenda some men are evil. Kankubulire. Abasajja abali omukazi muleka akole naawe nga bw'okole. Bw'anaaba musiru n'agenda n'abasajja balala muleka agenda gw'oli musajja. Abasajja tubeere open. Nze nkibagamba era nze sobola keddawo nengamba kakati omukazi oyagala kundekawo. Nyina ebyokulowoozaako bingi. Dani okulowooza kuggwa omukazi. Bingi nnyo. Dani okulowoozaako bagenda okunzibako. Tonjagala. Nkwagala. Lwaki tolowoozaako bagenda kunzibako? Kati nkole. Beera ku pressure. Beera ku bunkenko nkubira oliwa. Simye lwaki ebadde ku call waiting oyogera naani? Mbadde nyina benjogera nawe. Abaani nga omusajja abuuza omukazi simye ebadde ku call waiting for 20 minutes. Who was that person gw'ali oyogera naye? Ekyo nkibuuza nawe. You sure? Zikubye mu kibuuzo mirembe. Njogera naani? What time are you asking me? No, onkubidde. Let's give an example. Onkubidde. I'm on phone with a client. What you going looking at? But in a client, very open. I hate explaining myself. Sharon nkubye esimu okuva ku saa musanvu paka musanva abiri. That is okay. Dakika abiri. Eri ku call waiting. Nkubuza kwenda nkube esimu naye in the polite way. Of course. Ngwende eri kulayinga byokubira gobobera ku masimu tova ku masimu. Badde njogererako. Chimala. Nedda. Ekyo kati. Nkubulye banjogera ne gwe. Ojja kufumbirwa lugonvu. Olaba ne lugonvu kenyini wonkubira ne ku another line. Onyinyonnyola. Kunnyonnyola. Nti obadde nani? Negamba nsonyiwa mbadde nkyogera ne bano ngamba tegeeza kino ne kino. Bano baba tabana mannya nze be nabikowa. Then that is okay. Waliwo n'abadde ankubidde. Man ono ankubira. In fact kino kiri bwe kiti. Shawo ne bw'oba client wange. Mukyala wo n'akuba. Mukazi wange n'akuba. Omulundi ogusooka. Nsobola okukireka. Gwaddamu n'akuba ogwokubiri. Nkugamba mbadde nsaba kati nnyo kankuddire. No, you find out what is he saying or she. Mbadde nkyaleko ku another line. Is it agent? Nogandi if not agent. Nego okeka mbadde nkyaleko ku line eno ne bana abamafuta kankuddire kati nnyo. Kiri okay? Nti okay, it's fine. Mbadde gamba adusi. Ninkuddira. Lwaki omusajja bba wakubira esimu emirundi ena ng'olemedde ku line y'omulala? Kisinzira njogera naani? Yenna tewali client asinga bbawo, tewali client asinga mukazi wo. Kati ndowooza mukyala ekyokusalawo kitegete. Tewali client asinga bbawo, teri client asinga bbawo omwagala mukazi wo omwagala. Sigamba nti mukazi wakufuga gavumenti oyo togenda ne bwe mba nsimbula busimbuzi nga ninawe endaga nga wakitegedde nti nazze office kola nenfuna esimu enkubirwa nga ya emergency balina gye baneetaaga. Of course I called never nga ndi kulayi nega mukwano mbadde gamba nti nfulumye ekibuga olaze wanti ngenze wana ate buzibu ki ebibuuzo ebyo obiwulira ajja bibuuza muleka abibuuze
mbadde gamba nti ngenze wano ogenze wa nti ngenze ku mikyala ate buzibu ki nti bankubidde ngera funa kino nayo natuuka ssaawa mmeka nti nja kutuuka mu ssaawa lwaki togenze enkya tugende babiri lwaki togenze enkya tugende babiri nedda enkya sijja kukola ki sijja kulinda nti kale tuuka bulungi neyanza nti nange mbadde nnyonyose tugende babiri oba ate mwawule obufumbo n'emirimu omanyi n'abasajja ba partners banno bakuwa okulaba ng'ozunga n'olukazi buli kaseera oli mukyala wo kyaliiwo ebimu tujja genda babiri nga bitukwatako babiri bino bibyo naye ebyomu nga mirimu gijjo si gya family ate obulaba ne bwe tuba nga ngenda mu family meeting tewali nsonga ntesigala mu mmotoka you go meet your business people era bwe kiba nga kikyawo mugenda kwawukana ensonga enkulu mu byonna kubeera open eri mwagalwawo mbadde ngamba okuba si mu ddakiika 2 ng'ogiremeddeko dakiika 2 wankubira gumu nga njogerako mukazi wange bw'akuba essimu mulundi ogusooka ne wayitawo eddakiika 3 n'addamu n'agikuba nga ndi ne maama mugamba maama mbadde nsaba kanjogereko nono simanyi kyaŋŋamba nti ndaba alemedde kusimuka mukwirega hello obadde oŋŋamba mbadde nkyayogerako ne maama kiryoke nti kale fine nja kwogera neyanza kamuddiri kagambo neyanziza tukakulembeze tubeere bakkakka mu bufumbo nze muntu nkigamba nti leero nkwagala era nkwagala nyo bwenjagala njagala naye bwokera ku makyashawe nondaga nti okyusa obulamu the door is open and I focus on other issues. Kati okusalawo okulekerawo okukola n'okuŋŋamba ku maka n'okukola londako kimu honestly kwetegerera me as a person because watukuba kuŋŋamba ekyo muntu okuwa amagezi mu bufumbo bwo ate kubanga amateeka agafuga ewange n'enkola yange si yekolewo but could you tell a woman such a thing nti okusalawo okukola nga kiki ekikusindikiza okukola ekyo akirabye kyotalabye kikugasa kyokuba ng'okola ku mulimu naye ng'omusajja omutima gumutunduka bw'onaasigala ku mulimu ajja kukola eki ajja kgenda afune omukazi omulala ng'osigale ng'okola kati wenadde wakati afune mukazi mulala kisinzira bw'aba mwenzi aba mwenzi because honestly look at these two things omuntu ogambye adde ewaka ngenda kuwa sente zonna z'okolera omwezi ngenda kuwa sente okikulembeza era omusajja wagamba nti nkuwadde ebintu bibiri either adde ewaka oba sigala ku mulimu gwo munnange obeere ku mulimu gwo anti gwe gukunsingira tomugamba bwenzire waka sente onaazinsasula ako kamanyiiro omusajja ajja okugamba nti nodde waka sente zobadde okolera njazikuwa bw'oba takigambidde quiet de wakatuula bw'oba ng'owulira kikusingira bw'owulira ng'omulimu gwe gukusingira sigala ku mulimu kyekiro kye nagambye nti buli omu asalewo okusinzira naye generation eno ekyasobola okusalawo nti kansigale mu maka ndeko omulimu zino naye ng'ate weebali abasalawo nengamba kansigale waka omulimu nguleke kisinzira onsasula meka kati kankubuuze nokiŋŋamba batonna kimalayo kumanyira mukazi wange ng'omusasula kakadde nga nsobola okukamuwa omwezi nerabayo okiyambira ffe abantu okuvuka n'ogenda n'okola you get exposed, you get more ideas, you get more. Thank you very much. By the people nga they pay basasulira okubanga bakola waliyo abakozi Sharon kankigambe nga ku kampuni gyokolera omusala gwe bakuwa ne sente zossaamu nga nnyingi okusinga of course nga mafuta oba transport throughout lunch and everything you end up spending 1.8 nenga bafuna 1M kati gwe gattamu ombuulire nti ofuna 1M naye ossaamu 1.8 naye oyina ebirala ebireese ziri sente endala zonoonye nti tewali waliwo abantu nga tatuulanga kubala sente zaateeka mu mulimu ogwo bamuweerawo akakadde you get me kati mumbeera eyo bingi ekibi n'abasajja kati batandise owulira ettima tubasinga sente kati batuzanya kifiiriza nedda ng'amazima basala agamba mwana wa munno yajja mu bufumbo bwo wamusanga akola omuwasizza akoze bizinesi gy'alaba esobola okukola nange abava soda masatu g'abasajja tekitegeeza nti oba ogatunze oba tebakwana yo we bamukwana omukazi bamukwanire wantu wonna naye kankuli ekikuuma kati agenda ava mu masaati katugeze adde ewaka atuule omanyi ki ebinabeera ewaka wajja mufuga ate onomufuga ddi nga tobeerawo nze wange otinawo kamera zimutalinga zirina buli kimu ekiri wadde
Wadagenze. Wama abachala. The chance about we should be obedient. But again, we should convince someone men, honey, trust me. Ne sigange ne nkole sente. It's not about asking me to trust you. Yes. Kole bintu. Nze kangamba abasajja. Abakazi mubaleke bakole. Thank you. Abakazi mubaleke bakole. Baleka kuterawo ekintu ekizibu. Abakazi anyuma akola. Kyokka nammwe abakazi mukimanyi temusiriwalira ku mirimu. Kola bw'okimanyi oyina bbaawo. Kubanga era bankimanyi nti gy'oli ewaka kyogamba nze mbasitegera nti ndi mukazi mufumbo. Tafiringa comfortable n'ogwo omulimu gw'okola wuliriza bbaawo bw'oba omwagala. Kati mulimu ki ogugenda omuwa eddembe? Okimanyi nti omukazi buli wamu bamukwanirawo? Onkakasizza nti ezo ssente z'okola mu gwo omulimu ogumalako emirembe zirinako omwana gwesasulira school fees? Kati kyangu nnyo nnyukanga okusinga otula mu mmotoka okunketta. Jangu tutuule mu dduuka obudde bw'olweggulo nguze abantu nga woli tunnyuke simple. Ate ebisajja bisirusiru. Kozi kati ekinnyuka ne kigenda kitula ku mulimu gw'omukazi ne kiguumiika kirabe bakirayati. Byetaaga emiggo manyi. Kubanga kati labayo bannange. Kinnyuka gye kivudde ne kivuga akamoloka ne kigenda kitula ali ku dduuka. It is nga wale abakyala balina obubaala bwabwe obwo bu mini bars mu ku street osanga bawe. Omusajja mufumbi, omukyala mufumbi wa mmere eyo omusajja ajja. Ekyo kyanjawulo. Nziza kuwagira business naye guno guze kuketta. Nze nange nkugamba nnyuka tuula ku kawunta bawa ajja baawo ati olemeddwa okuneesiga kyogamba nti wenaava mu bino bizinesi ekujja ku bunkenke kati neŋŋamba kale kaŋŋende nkola omulimu omala bwe gutyo kye bansangeyo. Kozi okukwana omukyala kiri buli wamu naye omukyala kiva eriye ogamba nti no I have a person. Kituzaayo. Ne wanaaba mu takisi bajja mukwana. Buli mukazi nga bawagamba nti va ku mulimu dde waka. Tula weefumiitirize baawo n'omulimu kyekikusingira baawo byakuwa n'omulimu byegukuwa kyekikusingira. Ne kati gwe kugola bakyekisinga kisinziira. Mukazi wange bw'abanga sente ze mumuwa ntono tezirina wadde makulu nga zigwera mu transport yadde waka temumanyira mukazi wange zigwera mu transport na airtime wadde waka njazimu abeere ddala. You know when you come out of home, you reason beyond the box. Okay, fine. Or cause it for 6 years. Or reason is beyond box. You've seen the challenges out there. You've met the women that have made it in life. Mentally nkyuse. Naye omukazi amanyi omukazi abeere waka n'omukazi akola teboogera kyekimu. Obadde okimanyi nti waliwo abakazi bangi abava mu kukozesebwa ne badde waka ne batandika okukolera ewaka nga bagaggafuge. Tugende tunadde olwokutaano olujja musule bulungi. Simanyi nkola mu office, nkola mu Airtel, nkola mu MTN, nkola mu ki. Nenge omukazi yaga nti kanzire waka nkolere waka. Nkole bu paper bag. Oba alunda. Just giving an example. Oba kola crisps waka wachi. Tuulira omusajja wa Sams omukazi. Batandikira waka. Kati ye company enkozi ya crisps esinga mu Uganda kulwalira. Aba ba Sams. Sams katudde waka. Nedda kugambye gwesalawo gwenga tosaba bantu kuwa magezi. Nayenza okungamba nti shawo ku Bufumbo n'omulimu londako kimu. Omanyi lwaki? Oba tonnakimalayo. Omanyi lwaki? Kubanga gwe okiwulira nti omulimu gukusingira okufumba. Sina kuwa conclusion ya. Oba tonnakimalayo nga kugamba omulimu ngulese bannaye lwaki onjaji. Wamma musula. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.